kulaba owekitiibwa Yusuf Nsibambi yali owekitiibwa okyaliko emyezi 5 ojja kuva ku mwezi gw'okutaano yali owekitiibwa naye tulina kyogerako owekitiibwa Nalukoola nkwaniriza webale kujja tugenda kutandikirawo program ensinkano ya bannabyabufuzi abaludda oluvuganya gavumenti ne Pulezidenti Museveni eyogeza abantu ebintu bingi okuva n'olunaku lwajjo ne leero lwonna yatunoonya kipya ekiriyo kaakati bannabyabufuzi abakulembeddwa owekitiibwa Yusuf Nsibambi bagamba nti basazeewo ekyo nga baagala kusaawo omusingi gw'okugeragezaganya n'okweta emirembe okukkakanya obunkenke obazze mu bantu oluvannyuma lw'akalulu era kyebaliko bagamba kituufu wabula ate ab'ebibiina ebyoludda ebivuganya bakiwakanya abamu basuuse n'okugamba tebanaba batumako aniya basindisa okugenda okwogeragezaganya ne Pulezidenti Museveni ne NRM ebyo nekigenda okwogerako olwaleero era mukulu Nsibambi njagala kusooka ojja kubuuza ku bantu oddemu kino kiki ekyakututte wa Pulezidenti Museveni ekyo kyogeddeko okuvuna ku lwajjo olwaleero kipya ki kitufunye mu njogeragazaganya ezo oba waliwo ekipya kyemutuuseeko olwaleero mwina kyemutuusizeeko leero kitwogerako ekipya kyakafuluma ekyokya kubukedde nkiwulire buuza ku bantu oddemu ekibuuzo abatulaba yenna ku tiidi yaffe n'eŋŋanzi mbalamusizza mu linnya lya Mukama Katonda mu ddakiika emu nsaba okutwala omukisa guno okuva ddala ku ddyo okuyozaayoza baganda bange be tuli nabo mu studio mukulu Nalukoola yayita mu tanuuru tyono mukodomi wange Sebamala okuva ebisanje Haji Mikidadi bakulira mu nnyumba emu ne mukyala wange musawo maama we ne DP naye yozaayoza ekyenjawulo kubanga mu nsangi zino okuleeta kaadi ey'opposition eteri ya nuupu mu Buganda oba w'amaanyi era abantu baba kwagala ne muganda wange Kabanda ye yali olabanga ali ku museetwe naye akalulu kamala kuggwa gubanga mupiira nze sirootangako n'omulundi n'ogumu nti waliwo ayinza okumpangula emawokota tekibangawo era nateekateekanga bannange nga nze bumanyi kyaggwa obululu bungi naye okukebera bokisi 0 9 3 kati bannange mbayozaayoza era tubasabira Katonda abateekeko omukono gwe batambuze eggwanga lino kati nabalika busuka buze ku bantu Kabanda buza ku bantu bakulire mwana mu budde buno bali bakwanye kiro kyokka sebo ne yanzanyo ne yanzege nkulaba wenna olabikira ddala nga bano abafunye ba CEO abapya suuti yeyo gumite erimu gumite olimi lwa nupulo jadusoma tukulaba nedda kati ng'olina CEO Alani Kasujja kulizayoza kulikira ddala ssebo tuuka ku ekyo ne bannange bano abaayita kituufu mu tanuulu nga Haji Yusufu bw'agambye akalu kazibu kubanga nagenda nendaba ebyali ekololo nga muganda wange oli Nalukoola omukyala yali asoma omusiraamu oyo gamugamba maama byosoma nga si byebyo navuga nti gwena declaration form naga nti abaana ab'ebibomboola baazitutonyeeko naye bwe nalaba bamulangiridde abasiraamu bayise engalo mu maaso aga nti alhamdulillah bagamba alhamdulillah naye nga nti yogayoga ne muganda wange Sebamala ne Haji Yusufu naye muyozaayoza kubanga ye ayinza okulowooza ng'eyagudde naye okukijjayo ngo n'obulamu obulina amiina kubanga Dombo yagamba nti abawangudde bakaaba be bawangudde bakaaba kanoko kanaaba kalulu nabaki bannange kati bw'oba olina obulamu abamu tebabusigaza amayumba bagookeza mu motoka bagookeza bizibu byereere kuyozaayoza balamusiza mwena abatulaba ku programu eno akabbinkano yakubeerangawo ssaawa 2 buli lwa Mande
era mbeebaza mmwe abatutuusiza mu budde okukola bwe tutyo ne management nesalawo okuddamu abawuliza kye baagala. Kanjozeezera muganda wange Honorable Lukoola ku Monday ewedde yatuukiriza olugero lw'Abaganda nti omusajja omu talya nkoko ye. Naye mukama wange atuna kumala kubuuza njagala kubuuza ku kino tekiri mu programu eno ebibaddewo mu kitongole kyokoleramu nga Ssaabawandiisi ekya PLU tukulisa kuba nti kyakakkanye nti maama Janet Museveni yakakkanyiza ensonga eyo yabaddewo naye mwabadde mwogedde ebigambo bingi simanyi wadde okiwulira oti anti ababadde balumba Haji Yusufu ekyo kibawo ekyokuyiga nti omuliro ne bwe guba gwaka bwe wabaawo okuteesa omuliro gukola ki gukakkana. Nze kino tekiri official naye nsuubira nti Speaker wa Parliament Deputy Thomas Tayebwa alabika yagenze wa First Lady nayegayirirako musajja we Balyomunsi naga nti ono mutaase First Lady kwekwogerera ekino manyi Deputy Speaker yabadde mu nteeseganya ezo ez'okulwanirira musajja we Balyomunsi otherwise ekyambe badde bagaludde. Ekyambe kitya nja kwogera ebinagobya wano badde nsaba obeere mugumu bwe naabyogera njaguma omulimu gwe nasoma obusomi ng'okaluzimuwe omulimu musome n'okukuwanga naye ngaobusomanyi obukakasa byogerako naye mwebale mu kikuliko ekyo jagamba ebigambo bya mukulu Kabanda siyajja kubikasukira naye nga kyawedde simanyi kiyinza okuba nga kyaggweredde ku Twitter toyinza gamba nti kiwedde mpaka nga kikoze eki nga kiwedde. nsanyusa okulaba engineer Sebamala eyafikkawo mu Democratic Party akiikira ekitundu kyeno wansi kyonna muli mukaaga mu ggwanga naye wenemmanga engulu waliyo omukulu Nobert Mao ate no bukiikaddyo nebukiikaddyo era gwomanyi ate bukiikako eri ono yatwalawo wonna etwala oli atwala waliwo kawancho ono kyategeeza tonnamutegeera amasekati obukiikakkono n'obukiikaddyo bonna bubwe namwambukagamu oli ali mu Kasonda nogenda ddala paka Kalamojja nogenda eno paka Arua neerango kubanga omukyoli n'omulango tebakwatagana kati yamulekerako kalika eddoboozi tuliwulidde amusizza abatulaba nembeebaza emirimu gye mutuusaako engalo ne mbasaasira ebizibu bye mutuuseeko mu budde buno ne mbakulisa akalulu bwe twasemba okubeera wano twali tetunnabagenda kumaliriza kalulu dho twali tuli mu kalulu olwokaano tulese kyekimu waliwo abakoseddwa waliwo abavuddemu obulungi ate waliwo abakyemulugunya njozayoza abaganda bange bonna be tuli nabo mukulu Nalukoola nakiraba nti saawa esemba yali eganye njozayoza muganda wange Yusuf Prince Bambi buli lugendo mukodomi wangenda ekiddaadi waggulu mu lusozi ebisanje nkuyozayoza kubanga buli mbeera gy'oyitamu mu nsi eba kyakuyiga. Nze bwe nagenda mu kalulu ka Mao yalinda paka ku ssaawa esembayo ng'obuwagizi bwange bungi nnyo n'agamba tojja kubeera ku ballot paper. Kati at least gwe baakuwa chance okulaba baani abakuwadde naye nze yanzijjako ku ballot paper watali musango. Kitegeeza nti saamanya nabanjagala nabatanjagala naye ate era kyannuma okuba nti nali neeteeseteese eggwanga lyonna naye nesigenda na ku ballot paper. Ate nga nawe okimanyi mu mateeka wagamba kyali kikyamu. So naye kyali kyakuyiga twatambula eggwanga lyonna twagenda region by region twakola biki so twayiga ebintu bingi nnyo mu lutalo lwonna
n'okumanya baani ba state actors abatuufu baani abatuufu abakwatiridde obuyinza bwa Democratic Party. So nkuyozaayoza okuyita mu lwokaano olwo wayinza okuba ngaliwo ebitagenze bulungi naye nga kyali kyatuga muganda wange Kabanda nawe nkuyozaayoza omanyi gwe tonyigirwa mu ttooke olwana naawe olwana balwa kangene mukulu tweyanziza mukulu Nalukoola buuza kwatuuliriza abatuwuliriza mbalamusizaako nnyo ntwala omukisa guno nate okuyozaayoza abanywanyi bange bonna nga bwe bali wano okubanga musomesa wange ono Agnes Bambi yansomesa naye ate yamala n'alya n'obwa memba bwa paalamenti yeebale kuweereza kali kakomo kasitaba kakujjako ng'osaba ng'osaayo omukono ate bali ababiri bo bazzeemu ne babawa mbayozaayoza naye nsubiddwa omulamwa gwe tugenzeemu tegujja kumpa mwaganya kunyumya ku lutalo luli olubaddewo lwe baayimirizaamu mukulu Kabanda lwabaddemu ne munne tujja tutekera program omanyi nafunye n'omukisa nze gwolaba nalabye akatambi mukulu Kabanda bulijjo kaatugambako ak'omukazi akakyala kaali kakutte akagiraasi nga kanywawo nga kagamba ebisinga obungi mbifunye mu nsi muno kati mbulamu ekintu eki okufunayo abasajja babiri nga bali awo banywanira nga balyoke beekube nze nga ndi wano ndina akagiraasi kange kale nina engeri gye mbadde nnyumirwamu awo kayingize mu mboozi yo olema abasajja nga mukulu Kabanda yagenze n'akwata ekisero ky'amayinja ekimu n'akiwa bali omuzi ekirala n'akitwalira muhoozi n'akwata egiraasi n'agamba laba mbeera njagala basigale nga bakola ki ebintu ebyo bizzaamu obulamu byolaba ebyo neweesanga nga obulamu bulimu ebirungo nsenza okula mukulu Nalukoola weebale nnyo nabadde mbuuza ebibuuzo bya mugirano nga byonna mbibuuzizza mukulu Nsibambi naye kangende katukisembayo kyennyini ekyabo biri ebyokawululu byawedde obyogeddeko osobola obitobekamu ng'obyogerako naye ekyokwogera ne President Museveni n'okulaba nti abali mu opposition babeegaana nammwe okukakasa kyemukola twebuuza kiki mugyeeyo njagala omuwulire kyogyeeyo olwaleero olwaleero kituuse kitya kyabaddeko mbadde manyi ogenda mubuuza nti tusooka otubulire leero kyogyeeyo kiriwa nakyo wekiri gyava nakyo leero ye tubulire olwaleero tebamukola ki wooli nti wooli oli mutuufu basebo ne banyabo abatulaba eno ku Bukedde TV nduddewo ebbanga ddene nga n'akalulu kanabaawo nga sigenda nnyo mu mawulire kubanga okusookedera saali munnabyabufuzi wa Kadaala ne kati ndi munnabyabufuzi. Mukulu Sseruga agambye nti kiki kye mbaddeko ekyabatwala mu State House. Mu kusookedera kino ekintu si kyansibambi nga nsibambi naye nze natuukirira woofiisi y'omukulembeze w'eggwanga nga omukulembeze w'eggwanga aliko Fountain of Honor ate omusajja omukulu yeeyita jjajja nanzikiriza okwogera nange omwaka oguwedde nga tuli babiri n'ennyanja ensonga zange ne mugamba nti we tugenze nze ndi mu kalulu nga sina nafuna accident nagifuna oba nga Nairobi naye muno awo ne mugamba nti nkiraba ng'omuntu abadde mu kalulu omusajja omukulu ndi n'emyaka 6 ndi mubaka wa parliament tulina bye tukoze naye tuli mu masaŋŋanzira n'obunkenke obuyitirivu akalulu kano akajja naga nti abaleese obunkenke webali era ffe tuli beetegefu okubakkakkanya ne muga nti ne bwaba muntu omu abuzaabuziddwa n'akola ekisobyo bw'avaawo
ffe tulina obuvunaanyizibwa namuga nti have a duty and responsibility okutereeza ate gwe ali mu steering oba wajja otya oba tewajja naye gwe oli mu steering naga nja kuddira naayita olukiiko ababiri sijja boogera ne chairman wa electoral commission ne IGP n'abakulu mu ggwanga bano bakulu nnyo naye sijja kuboogera kubanga soogedde nabo ku mbeera eyo n'ennyanja ensonga zange n'agamba mwogere bwe twazoogera ne muga nti nze bwolaba wano nina kye bayita eggaali ogenda okuyita buyisi mu constituency nga tebanana kulangira twesimbewo abavubuka bajja na miggo bajja na biki n'obasasula ne baddayo kati bwe tulamala okulonda bagenda kukola ki kubanga tugize mu bintu bya confrontation n'agamba mudde n'ayita oba nanzikiriza naye nsonyiwa his grace archbishop ne eyo meeting yalimu abantu bangiko abamu netuvaawo n'agamba mumuwulirize ne bampuliriza nengenda ndaba his grace archbishop then n'ayita council yonna neteekawo paper yenawa gavumenti njirina wano nyinza nogikulekera sijja gisoma kati pepe eyo ng'eyogera obunkenke obuliwo ng'eriko peegi ezo bameka nga 5 nengisayininga nga deputy president wa forum for democratic change mukama wange secretary general Nandala Mafabi nemubuulira gye bayita expanded meeting egenda okubeerawo after this paper presentation Intelligence Council neeyita ebibiina byonna ne bijja okugjako DP ne UPC buli muntu wa paper nupu ya mukulu Nalukoola n'ekiikirirwa deputy president Zedriga ne balooya basatu be basinga n'okwogera ku mbeera eno yonna kakati bwe kivaamu ne baddamu ne bayita aba IGP ne electoral commission nga bano bali represented by Zedriga ne balooya basatu DP teyajja UPC teyajja DF ndooza nayo teyajja naye nga ate DF mulimu abakulu aba DF bonna nayogera nabo ate n'obutambi obulaga bye tubadde ku social media nga bonna buli kintu bakirimu kati ekintu baga nti Nsibambi yagenze kikyamu nupu yakirimu kivaamu meeting ga president namulaba emirundi 3 nga akalute kanaba omwaka oguwedde nemulaba nga 3 akalute kanabaawo nga tulinzeka guli omulundi twamulaba ogumu namulaba nzeka kakati nabana abakulu ne Intelligence Council nabo benjogeddeko ab'ebitongole ebyo ebibiri abala sijja boogera kubanga tekiri fair kwogera bintu bibadde mu kiyungu kakati bwe tugenda okutuuka mu kino ensonga enkulu zaali abavubuka bano abatalina mirimu abakozeseddwa balina amagaali ababeereeyo mu biyumba nti babloga ababeereeyo nga bavuma ono ne bavuma oli nga balina akawunti 8 ne bakiikula embeera obukulembeze obuzzeewo nga bwa cult oli agamba bugambi kino nga buntu bagenda weggwanga lutwagala direka president agamba no sikira actually surprised when I talk to Museveni gwe nawuliranga si Museveni gwolaba mu bukulembeze kubanga yalina obusobozi obwa nsijja baguliza naye n'atandika okutunoonya ne bwe twogerera kati waliwo yenyo okwanja nga yanoonya nga wabaddeyo ne cabinet president of the country kakati bw'osanga bano bambi abavubuka abato oyo anoonya byakulya abatakumanyi yanewe ekitiibwa kibazo kakati njagala ngende ku esebo nsonyiwamu nina kikenda byemu awo mwatuukira president ng'okulonda tekunaba kubeerawo nga candidate agenda kubeera candidate nga te president w'eggwanga president w'eggwanga mu budde obwo timing yamwe yali egamba ki bye mwagala bikolebwe nga binaabeerawo njagala okwanja nti twalina obunkenke buli muntu naye bwe yali alabye wadde kabanda ono alina amaanyi ge mu gavumenti naye alina eggaali Sebamala alina ekibayita eggaali Nalukoola wamulaba nga naye alina ki eggaali kakati obunkenke obwo okutereeza peaceful elections
kyali kwa top of the agenda. Ekyokubiri abavubuka ne bandika bayolera obwerere okuva mu kalulu kali tewali n'omu abafaako kigenda maaso. Then tulaba gye bayita national question nti issues ez'obutabeera bwenkanya mu ggabanya ya keeki, issues ez'obeera bwenkanya mu mirimu egiriwo, issues ezibaddewo mu kunyigiriza ab'ebibiina ebigezaako okuwabula oba okuvuganya gavumenti, ebyo biza okugenda maaso mu national question. So we need dialogue. Era kyekyali okutegeragana baki abategeragana. Kakati mu mbeera eyo yonna yonna ne tusalamu ebimu ebitambula mu byakalulu tugende ebigenda mu maaso. Kati ebigenda mu maaso byo byatutte mu State House. Ebyendiwo kati oli byagambye byobaddeko olwaleero ng'osinkanye President. Saagala kubanga ebimusinze mwogezi wa State House. Saagala ate kutwala State House kyeyandifulumiza oba mbadde wasize issue naye okuva bwe twamala okulonda bwe twava mu kulonda ssebo twalina ebintu ebirina okugenda mu maaso ng'ekyakuta abasibe, ekya national cake tugenda mu budgeti, ekyengabanya y'emirimu abaana abato abatalina mirimu, ebyo bye tugendako mu maaso. Kati President n'angamba noonyaayo ba stakeholders olwo bannaddiini bavuddemu bajje batubuulire ebintu bino. Ne tujja n'abantu babadde 17 abalabise mu kamera ababadde 9 abasinga obungi baatidde kamera nakitegedde oluvannyuma, naye aba nuupu mpa kibiina nga nuupu ababaddeyo babadde 3 abalondebwa bamemba ba parliament. Era babaddeyo omu ku bo nayogera naye paaka ssaawa 9 ogw'ekiro ku mall bagiyita opposite Haruna Towers Ntinda okuva ssaawa 6 paaka 9. Omulala n'owa DP omulala babiri twayita mu protocol ey'okukebera COVID emulago teyalabiseeko. N'angamba nti munnange embeera eriwo bwe naagira bwe nti nja kufuna obuzibu. Aba DF basinzemu n'obungi n'aba FDC. Kakati ekintu kino mulimu n'abatabadde bannabyabufuzi omu. Kati ba stakeholders abanjawulo abalowooza nti basobola okuvaayo ne bayogera ku mbeera eyo. Naye expanded meeting ejja okujja tulinga abantu nga 7-8 kumpi n'ekikumi bavudde everywhere abagenda okubeera mu mbeera eno ey'okwogeraganya ne gavumenti. Si kyansibambi nti nsibambi ng'omuntu naye ate nze sikifaako. Era President yatubuuziza nti mwagala tulabikeko ne ku media ne muga tetuze wano okwekweka. Tuzze ku muntu alumirirwa eggwanga lye naye abatasobodde tebajja mu bifaananyi era kyatakinaa ku mutawaana. Kale niyanza mukama wange tuyenda byongerako mu maaso awo era nga tukyali mukulu Nalukoola obiwulidde ebyo mpulira ebigambo n'olowooza oti kirungi okuteesa baalikomye watono kuba n'ababo baalimu ebyo mpulidde biwulire abakubire ne evidence njirina wano abaaliyo ababo mu baluwa gye bayita pastoral letter to the citizens of Uganda in view of the forthcoming elections signed by abakulembeze bonna mu ddiini okuva kwa kibishopu bonna monsignors bonna bashabani bamufuti. So saagala kuinterruptinga but all this abantu obaaliyo Mugambe waliyo bamemba ba parliament abakayitamu basatu. Ku kino meeting ene ey'okulwokuna. Baania. Ate omuntu yaganya okugenda mu kifaananyi ate onajja mwogerere ate disclosing nti ate kiba fair. Ate ng'oyogedde ku Dr. Zedriga. Zedriga mwogerako kubanga meeting eyaliyo ya Inter-Religious Council nevamu ne pastoral letter yalimu ne bano Archbishop Mufti Kiyinda Joseph Anthony Ziwa Reverend omukulu abadagala kumanya nnyo ababe bennyini ababe Zedriga ne baloya basatu. Mwene meeting ya Inter-Religious eva mu State House. Meeting yali y'abakulembeze ba ddiini so si ya mu State House. Yava nti mu State House okwogera kuno ne muba osoma pastoral letter byava mu interaction. Bano abakulembeze mwenye mbadde njagala kutegeera bannange saagala kubatawaanya butawaanya era sirina ttabu obudde bwange buba bugenda. Meeting omukulembeze wange mwatuula teyali mu State House wabula yali n'abakulembeze banzikiriza si bwe guli Dr. Zedriga. Meeting yava mu State House mugende musisinkane nga ba stakeholders
naye ne yabadde ya State House benjogerako njogera ku bana abantu abayiseemu abasatu abanuupu abatagala feesi yaabwe kuvaayo eyabadde mu State House. Ekyenva neesiba wali kuba erinnya ddi alikoze eki alyogedde mbadde njagala ensi etegeere oba ddala omukulembeze wange yali mu State House nga gye yatuula naye bw'aba yatuula n'abakulembeze tekyo kikyusaamu tekibeera kyekiri ekibadde kirowoozebwa. Kuba mbadde sirina position ya kibiina nze siri omu ku abo abakulembera NUP wabula ndi omu ku abo bammemba ba NUP era ndi omu ku abo abaatumwa okugenda okwesimbawo Kawempe North ku tiketi ya NUP naye nze siri mukulembeze waki w'ekibiina so tetulina position ng'ekibiina egamba nti mugende mutuule ne General Museveni mwogere gye nali nfunye nga nze kyekyo kye njagadde okwogerako. Okusooka mukulembeze Haji Nsibambi musomesa wange era nina okusoomooza kunene wano bwe mba ntudde naye bwe twali tuli e Makerere yatuwa amagezi tuleme kujja kwesimbawo mu byabufuzi ng'agamba abamu ku abo abali eyo temulina byakuteesa nabo mmwe tubasomesezza wano mbasomesezza ebintu eby'amaanyi naye mulina endowooza nnene okusinziira ku ngeri gye tubakuguddemu. Musomesa ndowooza sikuwaayo kituufu naye omusomesa wange ye yasooka okwesimbawo nze nga sinnaba kujja mu paalamenti naye ate ebyobufuzi bimutawaanyizaamu naddala wano mu Kasemba. Enkomerero ya byonna amaliriza agenze ew'omusajja bateeseemu simanyi oba kyazze lwa kutya fiya oba kyazze lwa kutya kitiibwa naye bwe mpulira byayogera agamba omusajja yayina emmundu ate toyina ssabo ly'amaanyi gy'onaamulogera bw'oba olemereddwa yalina abantu bo byebimu ku bigambo bye mpulira naye ono gwe tuli naye wano munnamateeka omukugu simanyi oba amenye constitution bateesa naye kuba constitution yeegamba nti oli bw'agimenya mwe bannansi musale amagezi gonna nga mugakozesa mulabe nga muzzaaki constitutional order. Era ebimu ku bigambo bye byayogera mu kiseera kino si byebiri byokka ebyo nti nabo bataabasibe n'ebiringa ebyo wabula agamba nti General Museveni ye yawangula akalulu siwe guli musomesa naye ate ye yennyini ono omusomesa wange nga nsomesa amateeka nakizuula nti akalulu mitendera si mukolo si event bwe wabanga akalulu kalimu okuba emiggo tiya gasi n'ebiringa ebyo kaba kamaze okufuna ebizibu era oyo akawangudde tasobola kwewaana ng'agamba nti kabadde nze mpangudde kati bw'atandikira ku awagamba nti omusajja yawangula akalulu ng'ate ffe tuli mu mazigo olw'obubbi obutagambika obubadde ayinza okuba ye yalaba mu constituency ewuwe gy'ataawangula n'alowooza nti bwe kyali mu ggwanga lyonna. Ekyokubiri waliwo emitendera egiyitibwamu bw'oba oyagala ebyo ebimu by'ayagala bibeere kati ng'okuta abasibe era nawulidde ebigambo bye nga plea bargaining ebigambo nga okugamba nti munsinzi ng'oli agamba nti bw'oba oyagala nkusonyiwe sooka okkiriza eki omusango naye kakati ffe tulina abantu nga Edi Mutwe tulina abantu bagadafi abataali nawe bagamba awaddizibwa omusango ng'omanye emisango egivunaanibwa abantu Gaddafi ali omu bagenda okuta ng'okubba esweta oba onfuna oli nga bamutaddeko omusango gw'obwakkondo naye nga naye wateeberezebwa okuba nti omusango we gwaddizibwa nga oli teyaliiwo mu kifo. Waliwo ebintu ebibaddewoko NUP byaweebwa amagezi emabega abantu n'omu n'atufaako omala ne bamala ne bamuta nga bawa amagezi mwali badde mwogedde ne gavumenti kiwalirowooza ku olwo kyolowooza ne kakati ku bantu bonna bakutte. Njagadde kuwaako buwi kyakulabirako nti abantu abamu babeeraawo ne bagamba naye ab'NUP bano bazibu tebaagala bantu baabwe kuteebwa naye kyengezaako okujjirayo nti waliwo okugamba nti gundi ye yapacca gundi oluyi naye nga ne we bagamba okumupakiza oluyi ono teyali
mu kifo ekyo ng'omusango teyagukola ki teyaguzza naye oli ayagala okumusonyiwa agamba kkiriza omusango ndyoke nkusonyiwe oba ontegedde nakutegedde dda kati ebyo byebimu ku ndabye nkukyogera bitutawaanya ekisooka oyagala tugende mu dialogo n'amenye constitution ako kamu ye gwe tugenda naye mu dialogo yemenye mugenda kulayira ontegedde yemenye ekyokubiri gwogenda naye mu dialogo ali mu kukuba bifuba agamba nawangudde wadde nga tolabayo ajaguza kuwangula kwoli tosobola yadde okumpaayo polling station zawangula electoral commission tezireeta ekugamba kimu nti obululu buubuno tubufunye bamugambye sebo tuwe nga bwe byabadde mu buli district tewali owulidde ekibuuzo kitambulidde emabega kaawo akubuuziza mbadde nesibye kuggwe nga yeggwe akubiriza programu ebirowoozo muddamu obutereevu ebirowoozo mbiwula bulungi kwegamba akalube ebifuba ekola mugenda kulayira kati abaka parliament oba omuwanguzi yawangula mu ngeri gy'ogambye oba basibiddwa mu ngeri gy'ogambye ojja kumala ogambye nti nze nalukoola ndayira mu linnya lya kulaani eno ngenda kukiikira abantu b'ekawempe south north nsonyiwa okukyusa mu constituency kati ogenda kulayira mu kulayira ogenda okubeerawo kijjawo byonna ebibaddewo oyera birayira mu bukyamu bigenda kijjawo bino ebibaddewo ebyogerwa byonna mukulu Nsibambi byayogerako tewali asala muggo okutuusa okuggyako ng'agutuuseeko era Nsibambi yakusomesa ekyo yampa ebitandikirwako naye amagezi gange nasigala nago Mungu ge yampa so gugenda okulayira mu parliament kijja kusinziira ku kinaabawo mu budde obwo nkugambye teri yasala mugga okuggyako ng'amaze okukola ki okugutuukako obuuza agenda kulayira oyo katono awo njala nfunamu ndowooza katono nyo wakibasaba mala wawulidde mukulu ng'ayogera mukulu Nsibambi nalukola naye omuwulidde mpaayo ekirowoozo kyo mu ddakiika 2 zokka tugende wummule oba otandikira ojja kuddamu oyongereko anadda ayogere waliwo simanyi oba tugende mu kyetuyita political maturity simwe muli kubanga kati tuli basiniya luli twatuuka twajja mu palamenti abamu bayita bamanyi na pigeon halls bwe ziri abalala nga naye tukule tumanye ebituufu bye tunoonya banga bwe tuba tukuze kati tulaba nti bwe tuze mu lwokaano luno kati olw'okunoonya obuyinza so olw'okunoonya obuwanguzi banga we twali aho bwe twali mu 2020 mugumu tugende tunoonye obuwanguzi batulangirire tugende mu palamenti tukolere abantu obudde bwe tubadde mu palamenti tulaba nti okubeera mu palamenti actually muzannyo gwa buyinza corridors of power mwena muli babaka ba palamenti naye kabadde akusingako naye nga si minisita nga si minisita naye nga akusingako oyo nno yagamba ekintu kinaatera okutuuka nsonyiwa okutawaanya yagamba ennaku zino yeegendereza nnyo abali ku opposition weeks ziyita 2 okusanga mukamaawo si bwe wagamba taata anti ono kyagambye nti oli ayinza okubeerawo ng'alina byamanyi naye nga muli ku levo yeemu omutataganye butataganye nyongedde kunyweza busomalagenda maaso nze okubeera mukama wange si kizibu era bw'obeera mukama wange ensirika neekuleka n'obeera mukama wange n'engoberera kubanga nagenda okulaba ngo ne munnamateeka Nalukoola Wankizo okulambika ensonga he is my hero njayaana okumyako naye Richard Sentamu mu Nnyendo mbulizawo Nalukoola nti akimanyi onaalayira ajja atongozezza ebyali mu kulonda era bajja kulonda opposition ejja mu parliament n'olwekyo takyebalama akimanyi agenda kulayira era nga bakisuubira kansuke nkomaawo waliwo omukulu aweereza message Ssemakula w'Ekalasa agambye ngambirawo ekitiibwa Nsibambi
nti yo yasazedde eddiiro tekina mutawaana alinde mulabulabi ng'atambula mu mudidi kubanga si yantwalayo gyayita opposition ekyo tekina mutawaana ekyokusala ne bwema nsaze ekyugulu bwe nsaze eddiiro nga bw'alowooza mpeereza abantu ndi ku nsonga z'abantu ne bwakuwa ekifo kitwala president okumpa ekifo kitya nga bwa minisita nze siri wenaare naye bw'abanga pulezidenti alonze omuntu yenna ng'agenda kuweereza sina mutawaana kali bano bengamba ab'opposition bo bali be baki era balaba bali mu kulya Honorable nkujjukiza akagambo Honorable Kabanda ke waŋŋamba wano anti kyabadde akugamba oli abadde amugamba nti osaze eddiiro ogenze yamutwalayo gengenda okusala eddiiro first of all njaka si yantwalayo nave makerere nga nimusomesa amateeka emyaka 25 nengenda mu FDC kati aba FDC ekibiina kyange kirina okuŋŋamba nti gwosaze eddiiro olioga nti asaze eddiiro one si yanzaala siye yansomesa ali ku TikTok kakati gwogamba okusadi tewaliko problem nkulu Seruga kwe kutereeza endowooza yaffe ng'abantu nze nsala eddiiro nsibambi nsala sikiri personal nina emyaka 6 kati mba ngenda kuwasa ekikulu tutunulire mulamwa otwakomye ku mukulu Ssemamala yabadde ayogedde ku nsonga 2 njagala mu eddakiika 3 awumbewumbe ensonga ezo badde ogereko ensonga 2 eri social n'eyokubiri ligo eri political waliwo n'eri person ensonga emusajja yayogedde nnyo yayogedde nedda tusobola okuwumbawumba nti nabadde nga nakagamba abantu nti bwe twali twakayingira palamenti twali tunoonya buwanguzi twajja nga tunoonya buwanguzi era ne tujaganya wawangudde vice president nomala noyingira palamenti bwe twatuuka mu palamenti twasangayo enkuubo z'obuyinza nti omanya nti oli ayinza okuba nga bamuyita Seruga Matovu si mubaka wa palamenti naye ng'asobola okwogera ne minisita n'akuwa amazzi mu constituency yo oli bamuyita Seruga Matovu naye asobola okwogera ne minisita n'atuusa amasannyalaze ewuwo gwe kyotasobola kukola kuddideyo nenkugamba nti tuyinza okuba nga tuli wano n'emukulu Kabanda ono naye tetwenkana nze banaye nzikiriza nnyo wenkoma simanyi lwaki nzikiriza nnyo wenkoma neŋŋamba nze wendi kati nkoma wano era eri sisobola kubanga omuntu wabanga ayimirira awo n'akwata essimu ye na 99 kyeri awo ejjenkulembere saagala jjaamu ejjenkulembere seewulira siri sekiwa mupereze 99 nsonga eri ne bwemba nsonze mu naye wamanzi atali eri ne bwemba nsonze mu gwe nedda ne bwemba nsonze mu ye it is on record that era Kabanda si ye Ssebamala naye ate bwemba neetaaga ekintu mu Bukoto Central okiga kyentegeeza ku lw'abantu bange tewali kiŋŋaana kwogera na Kabanda saagala balonzi bange baŋŋaana okwogera ne Kabanda lwakuba wenaremu ng'ate omuzira gwabakubye nina okugenda mbaweereza mu bufunze ogamba nti wali badde naye mu lukiiko wabaddemu simubadde osobola ensonga z'olukiiko sizimanyi mubuuze wuuno yabadde saabadde mu lukiiko ne nze nkugambye nti waliwo ensonga z'ebyobufuzi zimalwawo na byabufuzi wabanga abaana babakwata nga byabufuzi ekigendo bajjawo byabufuzi era they are political what do they call them political cases kyovula banga bakwata abatujju batwala Guantanamo be ne batabasibira mu basibe balala kubanga ensonga zaabwe zo za Guantanamo so waliwo ebintu nga byabufuzi kuwaayira kukonjera kukola ki ne mutuuka mu kooti ne oli n'agamba bino tetugenda bitwala mu kooti ekyamazima no teyabadde na sukaali teyabadde na sente teyagabye sente naye twabadde twagala mujja mu nfo tukolewo ekyokukola gwe muzannyo gwe twakola ki gwe twayingiramu ekyo kimu waliwo ensonga nga z'amateeka kati nga mwalayo mu vote recounting
mwabaddemu ensonga bbiri ezeegasse, mwabaddemu amateeka ne mubeeramu n'ebyobufuzi. Era abayiseemu bagenze, abalala abalemeddwa okuzannya omuzannyo nabo ne bakola ki? Ne bagwa. Ekyo kye twabaddeko. Nwabeerawo ensonga endala nkugambye nga ziri social nga tetugenda zikwata bantu basowaŋŋanyeemu eyo okyegedde wabaddeyo ka meeting kati ate tukaleete tugambe nti nedda twabadde mu meeting ono n'akuba munno oluyi twabadde eri nga tuli mu byaffe bya kika tetulaba lwaki tuloopa biri tubitwale ku poliisi ate ono bamusibe ng'ate ensonga zaabadde zawaffe nga tukayanira bintu byaffe bya mu nju gundi yazaala mu gundi oba ntegeerekeka. Era waliwo ensonga nga za mbeera eriwo. Embeera eriwo mu ggwanga kati gwe kulaga ki? Basagala twewogomye ebituufu, twewogomye ku bantu abaagala okusigaza obuyinza babukwasa oyo gwe beesiga okubukuuma. Oba ntegeerekeka. Embeera eri mu ggwanga leero abalina obuyinza bagamba kale obuyinza twandibutadde naye gundi musosoze, gundi yayagala tusiba, gundi ebyaffe ajja bitwala, gundi agenda kukola kino, gundi ajja kukola kino. Kati embeera eno eriwo etuwa kifaananyi kyera ani gwe twetaaga era tukoze tutya okulaba nti nno tutambuza tugenda muki mu maaso. Eggwanga ne ligenda mu maaso n'abantu obuntu ne bagenda muki mu maaso. Embeera eyo eyina byesikiriza okusobola okugibeezaawo. Nabadde ewamu ne mbagamba nti nze njagala Bobi Wine ampe obwa minisita wa defense mu gavumenti ye. Bw'amala okubumpa mu gavumenti ye tubeere mu kalulu nga nze njagala Bobi Wine agwe. Tulabe bwakulekako ate ng'oli minisita we. Awakyakula aleeta kubanga nze njagala mbeere minisita wa Bobi Wine, njagala abatulaba musuubira nti banjagala mumbuulire oba musuubira nti nga nze minisita wa Bobi Wine owa defense nsobola okukkiriza Bobi Wine okuva ku ntebe. Nja kuteekawo buli mbeera Bobi Wine okusobola okusigala ku buki bwa president kubanga ye president wange. Era buli mbeera njagiza buli mpiki njagiza nnyo okulaba nti Bobi Wine asigala. Gwe wandyagadde Bobi Wine waba president omuleka agwe aveeko omulala afuuke president. Bw'oba tewandikyagadde kati kitranslating naawe okize ku sayidi y'abo abali mu buki mu buyinza bye bakola kati ate naawe okyerowooze biki by'olina okukola ng'abwagala. Si kazanyirizi si muzannyo. Oba ntegeerekeka. Amateeka kituufu weegali era ge tulina okugoberera straight. Naye nze neekubamu akafaananyi singa mbadde minisita woono ku kaseera kano nandibadde nkola ki? Era empikyawo nandigizanye zitya? Era nandibalese ne mudaalimba ebyo bye mudaalimba. Ne muvuma buli gwe mwagala okuvuma ne mukola buki president wange n'ayitawo ne mukola kino ne mukola kiri nga Bobi Wine yali mu ntebe. President wange gwe nawagira gwe mbadde mbagamba mu waakalulu okuva 2018 nga nze mutandika okumuvumirawo mu bantu lwakuba muli BNRM. Wonzikasewo. So bw'okwata embeera eyo n'ogezza ku bali abali mu buyinza ofuna ansa n'omanya emisango gy'ebyobufuzi gyegirwa. Kati baganda bange bano abantu abagenze mu State House Entebbe mukulu Museveni yagenda Kenya yatuma yagenda kisinzira ddi muluta mu peace talks. Yagenda. He went himself. Ne government yaliko. Yagenda we yakolera statement n'agamba actually I was not a soldier, I was an intellectual. Why did I become a soldier? I became a soldier to defend myself and my people. Eyo statement we yajogerera. N'olw'ensonga eyo oli yali mukulembeza aliko n'agenda ateesa naye ng'ali muki mu nsiko. Okugenda okuteesa tekyakomya lutalo. Wantegeerekeka. Olw'okuba mukulu Nsibambi agenze n'ateesa ne mukulu Museveni ebimu bitereere kubanga newe bateeseera Nairobi waliwo ebya
abamu babata after one yes waliwo abantu be baata okuva mu kkomera waliwo biki bye bakola byonna byonna byaliwo naye era tekyajjawo okuba nti nomukulu Museveni yasigalayo muki mu nsiko mukulu Museveni ng'ali mu nsiko General Salim Saleh yasinkana ekiwayi ky'aba Kayiira then n'abasaba babeegatteko balwane wamu oba ntegeerekeka n'ebiwayi ebirala yabisaba bamwegatteko fo kyokuba nga bonna bayeekera bali eyo bonna babeere wamu basooke bajjeko mukulu ki Lutwa eyaliko mukulu Museveni ng'atuuse mu ntebe akulaga nti omwana wa Obote mukyala wa amuwa omwana wa Tito Okello si Okello lye amuwa omwana wa Semwogerere kati mulamuzi nti continuing okubanga negotiatinga na buli muntu ayandibadde mulabe we okulaba nti no government egenda muki mu maaso kati omuganda wange ono okuba nti mukulu Museveni yamutuukiridde oba mmawo okuba nti mukulu Museveni yamukubira okukakkanya embeera ya DP n'abalala okulaba nti neggwanga lisobola okugenda mu maaso nze sikimunenyeza kyemunenyeza kyekino munenyeza kyekino okukitwala nekibera nti ate abamu bali mu kisenge sagala kwogerwa kati ekyo kikifuula kikyafu kikifuula kikyafu ogenze n'abaganda bange aba DP ate bagamba ffe tetujja kubeera mu kamera ogenze n'aba nupu ffe tetujja kubeera mu kamera biki kibeere kyerufu tumanye nti nga tuli eno ffe nga tusigadde mu lutalo waliyo n'ekiwayi ekikola ki ekiteesa kubanga ffenna kye tukola kulaba nti neggwanga lino likola ki litereera n'omu nabuuza n'ekibuuzo wensi yagala okusemba nti tunenya mukulu Museveni ku bintu bingi bw'abitereeza byonna waba tewakyali opposition ababadde aba NUP mwena mufuuka b'NRM singa byonna bye mwogerako abitereeza naye addamu kukwata abantu obuli bw'enguzi ne buvaawo birole byonna tutereeza buli muntu olwo ensi yonna egenda fuuka y'NRM nze kyenjagadde kuggwe mukama wange w'ekitiibwa Ssebamala twasemba tuli mu puroguramu y'emu wano tetutakwatagana ku nsonga emu yokka nti oli wa DP tuli wa DP ng'era n'omukulembeze ogamba yakujja mu DP olw'okuba yakolagana ne President Museveni teyanzija mu DP nti teyanzija mu DP wasigalayo mu DP yagenda okuteeseganya ne mukulu Museveni ku lwa DP nga DP temanyi kati mwategedde okitegeera kyentegeeza singa yakeera ku makya National Council neyisa nti tugenda kuogera ne mukulu Museveni ku nsonga zino National Executive Committee n'ekiyisa then n'agenda ayogere ku nsonga ezo ne mukulu Museveni oba ntegeerekeka kati awo twandikomyewo ffe ne tunnyonnyola abantu lwaki yagenze kati otegereganako naye wategereganye naye kati mukulu Mao kati oyagala nkuume obusungu ne Mao okumala emyaka saagala bukuume njagala okyogere bwogezi twategereganye naye nedda si tetunategeragana naye njagala kubuulira abatuwuliriza nze ne mukatuliki ne sapule yiino oba njejjeyo abantu banugirayo bulungi yiino ne mukatuliki nnyo ate kati mwe musuubira nti obukatuliki buŋŋamba nti nze nkuume ekikoligo ku mutima okumala emyaka okuva 222 paka 23 nga ndi mukuyombagala ne mukulu Mao mukulu mazo kizeemu so n'olw'ensonga eyo tukule mbagambe nti kati tuli ba senior politicians tetukyali luli tubadde banda politician era abataayise ekigezo kya bwa senior basigaddeyo nsonyiwa okigera kyentegeeza bakoze eki basigaddeyo kaakati nga tuli ba senior bwe budde tutuule wansi sorry about time bwe budde tutuule wansi ffe nga ffe tumanye ekituufu ekyokukola nze olutalo ne mukulu Mao ndubuze okutuuka kati kooti yatugamba nti nno tuddeyo ffe mu kibiina owulira tukozese amateeka agaliyo okulaba nga tumalawo obuzibu bwe tuyina mu kibiina so kitukakatako okuddamu okuyita bwe twakola ki bwe tusowagana nabo tutereeze ekibiina abalabi babukedde ndowooza butegereganye bulungi
kitufunye ekipya olwaleero nti omukulu omukatuliki omukulu Richard Ssebamala tajja kutambuza lutalo lwa lugenderezo oba tukuza ebyobufuzi akkiriziganya nti bajja kulaba bakwatagane ne mukulu webale mukama wange okimaze kooti kyeyatugamba okimanyi nti muddeeyo ewammawo anti mu kakiiko ke mu kibiina mutereeze ensonga zammwe ate nze sigenda kuva mu DP mukulu Kabanda so kinkakatako okuddayo mu kibiina okukola ekyo nakyoteesa kutegeerekana kwa mukulu Nsibambi ne banne ab'olukiiko lwabadde wa President Museveni nze okiyigamu ki so waliwo abantu bewange ku kyalo erwegula mu tawuni awo bataddeko TV wabweru nsanyuse nnyo beebale wabweru bangi balinga bali mu balaza bonna balaba bangambye abakulu abo banamusizi obubaka bwabwe badde nyala mu butuusa eri abakulu banawali wano balamusizzamu amiina mwebale nnyo kakati bino ebintu nabagamba ddala lwakuba Honorable Nalukoola akyogeddeko n'akinzijukiza ebyobufuzi si olugero lw'Abaganda baga nti oba sika nti oba kunzijukiza nti weyakaabidde jjo nti ne leero wejja okukola ki okaabira omuntu asobola okukyuka n'ava wali n'adda awalala ate nandika kutereezeza naye ekizibu olumu nkutereeza ate n'onkubiramu mala gatereeza ndabo banaakuleka tereeza ndabo banaakuleka ak'omuntu sikante nti weyakaabidde juzi ne leero teriyo ssomero gye basomesa muntu nga bw'akaaba saate esobola okumanya embuzi bwekaaba very good kakati ekyo mbadde nkireeta nti Honorable Nalukoola yagambye kanso nti bwe yali abasomesa yabagamba temugenda ne mwetaba muki byobufuzi naye ak'omuntu ak'omuntu sikante nti weyakaabidde juzi ne leero bikyuka ate wayinza okubeerawo obwetaavu bwe nazze wano ekyamazima nabadde sisuubira nti naasaba amazzi kuba nabadde nzize nga nywedde naye bwe ntuuse wano ennyonta nenkola etya nenuma neŋŋamba omwana nti mpaayo ecupa y'amazzi kati ate mba kubanga nalayidde nga nnyingira wali neŋŋa nti yagala gaana amazzi gakubukedde sijja ganywa ennyonta oba oli awo yayingira ebyobufuzi ng'alabawo ekyetaagisa okukola ki okutereeza era naawe enkya osobola okukikola ye statement eri gye wayogedde noga nti nayogera ku TV nti ebyobufuzi si birungi kukuumira ku mutima kiri awo n'owalabanya omuntu ng'alinga agamba nti enkya temuyinza kukola ki kusinkana ali mu opposition enkeera akeera ate eki ye mukama wo nga ye minisita nga Honorable Nsibambi gwe nawalabanyanga wano ate gwe wadde wa minisita bw'amasannyalaze kati ewuwe gye ŋŋenda okukeera ku makya giri gye watema emirala tegyabadde ku bajeti yagavu eri transformer yabadde enkya ku makya bayinza omuweeraawo obwa minisita obw'amazzi nga egombolola yange town council yange nabingoola yeetaaga amazzi nga ewuwe gye nyina okukola ki ogajja kisobokera ddala kubanga si kye kisookedde ddala nti mukulu Nsibambi anaaba akikoze wano mu Uganda nti anaaba asoose naddala mu gavumenti eno eya President Museveni kubanga omukulu nga bwakugambye President Museveni enjawulo emuliko talinga Obote yali ali wano n'atumya kuba Museveni Nkwanga ne Kayiira
n'abagamba mujje tuteese. Museveni n'agamba nti nze sinza gendayo, oyo omusajja tateesa, bw'ogendayo akutta busi. Ne Kayiira naye n'akola kyekimu n'aga nti nze nange sijja kukola ki kugendayo kubanga wetwayagadde mu budde buno tulina okugumira obubaka bwa bannaffe abuliwo. Mukulu Kabando badde otuuse okuwumbawumba akakomawo. Mbadde sinawumbawumba. Onaatera kutuuka. Wadde otuuse? Mbadde ndi ku ntandikwa ya mulamwa. Kati bw'otunuulira ebyobufuzi bya Afirika nga bwe bitambula, oba ebyobufuzi byonna bwe bibeera, bwe bitabeeramu kuteesa na nzikiriziganya, bikuleetera okwennyamira. Olw'ensonga olabira ddala nga Honorable Nalukoola abadde ayagala nnyo okutegeeza abantu wano nti Honorable Nsibambi nnyonnyola abantu olukiiko lwa Zedriga lwali mu State House oba lwali wabweru. Kwegamba nti okubeera mu State House kyabadde ategeeza nti kiki kive. Abantu bannyonnyole, abawuliriza baffe tebawulira nti nno, abawagizi baffe tebawulira nti Zedriga yali luddawa mu State House. N'akitwalira ddala okubeera nga kive, era abawagizi baffe ffe tulina okubawa direction. Bwe tunaabeeraawo nga be batuwa direction, ebyobufuzi byaffe bigenda kufa. E Kenya eyo Moi bwe baali bamunyigiriza okuvaako, baali baagala Musalia Mudavadi yaba abeera president yabaddako, naye Moi n'amuwa obwa vice president, era bagamba yakoma ku munaabo. Abantu ne banyiiga nnyo. Bwe baalaba nga abantu banyiize nnyo, Kibaki n'aresigninga nga minisita wa finance, n'agenda mu opposition olw'ensonga nti direction eyali e Kenya yene eri wano luddawa e Uganda mu kiseera kino. Nti omuntu yenna okwassociatinga ne gavumenti obanga akoze ekive. Era Kibaki bwe yagenda n'aresigninga, na abantu bonna abali ku Musalia Mudavadi ne badduka ne baga nti ono avudde mu gavumenti, kati yali ku opposition. Era baali bamukyaye n'okumukyawa bwe yagwa ku accident ng'amaze okuwangula obwa president. Moi n'agenda e London okumulambulako mu ddwaliro. Abantu ne baga nti omuntu gwe twalonze naye mufu, nti olaba Moi bw'agenze n'amukyalirako mu ddwaliro. Kakati ne weebuuza Moi okubanga avuganya n'oli olwo bwa Sseruganda ne maturity Honorable Sebamala gy'abadde ayogerako eweddewo. Era walaba wano ng'akavuyo kawedde aka 27 kye baali bayita handshake. Raila Odinga n'agenda n'ateesa ne musajja mukulu Uhuru Kenyatta. Raila Odinga ne bamuwa obwa prime minister. Ruto ne bamuwa obwa minister wa agriculture. Ono Chebukati yabadde chairman wa electoral commission ne bamuwa obwa minister oba bwa works. Okutuuka lwe bakyankalana, ate Ruto eyali alwanagana ne Uhuru mu 2012 bayesanga bali mu coalition emu gye bayitanga Jubilee. So nawo ntomanya binabeerawo birungi. Tebina mutawaana. Ekizibu ekibeerawo kati Mudavadi Mudavadi ye prime minister alinga prime bamuyita prime cabinet secretary, naye abanga speaker abeeranga prime minister, ate wetangula ye speaker. Ekizibu ekibeerawo mu mbeera eno ndaba otunuulira essaawa eri bubi nnyo yemanyi, naye kutambulira politics ow'ebifo. Abantu bwe tuba twagala okubalaga dialogue entuufu, tetutambulizaako nnyo bifo. Nsibambi bagenda muwa obwa minisita bwe bamututte, so what? Abufune kubanga gwe Nsibambi okubeera nga si minisita
ng'alina eggaali etema abantu ku byalo, yazimba eggaali etigomya ekyalo negenda enabyewanga netema Lukaya netema n'egindi ate n'okubeera minisita ng'asobola okukumaakuma eggaali nefuna nebeera ya mu kitundu kikisinga Sebamala n'abeera minisita. Gwe Sebamala bw'obeera minisita nga nzize mu ofiisi yo oyinza okumpisanga omuntu gw'otalabangako. Naawe abantu babeera bagamba kale gundi bamuwadde obwa minisita, so what? Bwe tunabanga politics waffe tetumujje ku bintu bya bifo, ate oyo politics yakuumye NRM kamalirize nti ffe tetunyiiga abe NRM. Kyova olaba ekibiina kyaffe kigenda mu maaso nti olw'okuba oli avudde mu opposition mangu nnyo bamuwereddewo obwa minisita, kakati tugenze kunyiiga ekibiina kiba kigenda kwennyika. Sigalawo n'oli akole ekibiina kyammwe kyeyongere mu maaso. Ne bwe mba mwagala ekibiina kiffe kijja kubeera nga bino ebya Nuupu nti Mpuuga lwankubidde essimu nti kati alidde, Mpuuga yalya ne bakuba oluyimba manya Nalumansi tonkaabira kwegamba webaliwo ekitiibwa abatudde wa Musungu Balimitiana bakutumidde nnyo nti bagala oyitewo kkubo nabo ogende Kasambya oyogereko nabo. Tetulina ddakiika etumala naye mukulu Nsibambi kibadde kimukwatako nnyo ebintu obiwulidde ebikwogeddwako okutuuka olwaleero osobola obifunza mu ddakiika emu? Nja bifunza mu ddakiika emu. Basebo ne banyabo ne baziza abateesa abali wano nensaba mututegeere bino ebintu bye tubigenzeemu nga tumaze emyaka 4 okuva mu ssomero nabadde activist wadde sibadde politician. Okutandika UID bayita abo baana ba Dr. Lulume banamayanja ba Luzige bayitambira mikono gyaffe ne ba Ford Milima nga ffe bakama baabwe. N'emyaka egyo gyonna tutambulidde mu saako gavumenti mbi egenda enkya ne buli myaka 5 yeeyongera maanyi. Bw'olaba ekiri wano mu Buganda emugabo gwaffe tegulabika wadde Wakiso yesinga obunene ne mu Buganda caucus tetuna kye twali twogedde. Egyo mugamba nti opposition teriyo kubanga tetutuulangako ng'ebibiina ebyenjawulo okukkiriziganya ku bintu wadde n'ekyemmwanyi babagamba mufulume nga temufulume mutule ku madaala muyimbe tuliyambala engule tugirinze tetugiraba. Kakati omuntu batusekererwa n'ogera ne Kalamoja waliwo enguudo bayanikako Mukene na Muwogo eno tuli mu binnya kati twagala tusaba omugabo gaffe ku budget naye tosobola gusaba ne gavumenti gye mulaba gwe tolina na kasaale ninaga nti osalendarize. Nsaba busabi mutegeere akutwala ekiro omusima okedde mukulu Lukola. Ekinkozemu bubi omusomesa wange okunsooka omanyi omusomesa wange nange nsaba otutegeere omuntu gw'oli mu kudayaloginga naye ye yali mu Nairobi Peace Conference mwebaligiza naye ebyaliyo yabasiba kiwaani. Olwaleero we twogerera abamyuka b'omukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu okuggyako atali mu ggwanga bali munda ne Dr. Zedriga gw'oyogeddeko. Olwaleero Honorable Nsibambi amagezi ge wandituwadde ffe abali ku luuyi oluvuganya bw'oba oyagala waggweewo akatabanguko nga bwe mwayogera ne General Museveni ku ntandikwa bwe wakyogera nembuza ani yaleeta akatabanguko ani yaleeta obunkenke. Bw'oba oyagala obunkenke buggweewo olina kuwa amagezi abamuvuganya balekeraawo okumuvuganya kubanga kimutabulira ddala ekigambo ky'okumuvuganya kisobola okuleeta ki emirembe. Bw'owulira Honorable Sebamala ng'ayogera olaba nti okuwuliziganya kwali badde kulungi naye olwaleero bw'omubuuza nti Honorable Mao bwe yagenda okusinkana General Museveni bipi kyagyongera maanyi oba kyagyongera kugissa okalaba wateekwa okubaawo okwagala okuva eri oyo gw'olaba ow'amaanyi ku ebyo by'omuleetedde. Era nkubuulira kino omusomesa wange omulungi ekimu ku biteeso ebyali badde ebikulu ennyo okuwa General Museveni kyali badde kyakuleeta kye bayita Constitutional Review Commission tuzze emiramwa mu ssemateeka tubeereko ebikolebwa nga bireeta obwetengereze bwa kooti erekeraawo okukozesebwa
ng'ekyokulwanyisa kya General Museveni okunyigiriza abo abakola ki Oweekitiibwa Ssebamala. Sorry, ogenda musangawa nga toyagala kwogera. anti gwe wayogedde naye omugamba kutaaba sibe ng'ate ayongerayo ba Honorable Muwanga Kivumbi. Nze njagala nga bwe nagambye tukule mu byobufuzi. Tukule. Njagala tukule tumanye nti okulwana ne mukulu Museveni buli muntu tagenda kubanga akola kimu. Abaagala okuteesa bwe abalina kye bagatta ku opposition bateese. Abaagala okusigala ku opposition wa radicalism oba activism nabo bakula okwaki ogwabwe. Abaagala okugenda mu mateeka balabo b'amateeka nago galina kye gasobola okukola nabo bakole ogwabwe. Oba ntegeerekeka. Buli front ekoze eki ekozesebwe okuba nti nno nwanagana ne Mao tekijjaawo okuba nti nno tulina okuteekawo enteeseganya okugenda mu maaso kubanga DP saagala eggweewo lwa Ssebamala ogwo gumu ku mulamwa. Tujja kusigala nga activism egenda mu maaso mu kibiina abagenda mu nteeseganya bagende abakola okulaba nti no tutereeza. Naye bwe tunaddayo mu bino ebyobufuzi ebyekito tugenda kwevuma abaana basibwe tusigale nga tulina kye tufunye emyaka emirala 4 kabanda tusemba nako ni isawa nga olaida kika 15 okuba omulango bwa ate kirungi naawe wina radio iyi program igwa sawa meka ezo esobedde speed gyogitwalako naye mukulu Nalukoola n'abatulaba mwenna saagala ebyobufuzi ebya sentiments simanyi kukivunula mu Luganda ebyokumutima ebyokubugumiriza bituvuge tugende n'ebyobufuzi ebyaki ebyobwongo si kubugumirira. Onalebo Nalukoola ye yakola endagaano ya Mao si muntu mulala ye mwenyini yagikola okakasa nnyo ne wandabayo kituufu nnyo bw'obanga wakomba okugenda ku kaba n'oteekamu omutwe gye wakane wallahi ya Mungu sibigibanga ajewakanye baddaye ajewakanye naye nga omu ku baali mu ndagaano eyo webale mukama yali mukubanga ye yagikolera mu mutima ki gwabwa Sseruganda. Nze sisuubirayo nti neggwanga lino ligenda maaso nga ono akutte ekiso omulala akutte ekirala. Kensembayo nako katono nnyo oli ayina ideas ennungi zaali mu kutuma ono agambe President Museveni ate bwe y'omu agamba nti yakoze bubi ogendayo kakati nze mbasaza kigambo kya kati anakimuwa ati ate nga temwagala agende omukulu katuwa kalowooza emabega kawo mulabye obutambi nange kubanga ndi muntu ate sikyalina mulimu guli awo nga nsazizaamu basare 6 nga ngenda kusigaza abaana 7 mbadde nsasula sente nyingi kuba abaana basomera masomero ga bbeeyi ne ku universities. Hajati Janat nansuubuga nsibambi nangamba ekyo kikyamu agenda kusasulira abaana bano emyaka 2 nga bwe twetereza. Bwe ndiba nteredde kati abaana bonna ababasale n'abasomesa badisasula kumpi milioni 7.5 mukyala wange ye agamba ati bwogaba mikono mwanyina ono mwanyina wo agenda kikono temanya